Wetutuukidde Kigoogwa awagudde ekimotoka ky'amafuta ekyaviiriddeko abantu okufa nga bangi bakyetegereza ekyatuuseewo. Awamu enswera ze zikwaniriza ekiraga nti wandibaawo ebisigalira by'abantu. Eggulo twakulaze omuvubuka Joseph Muwonge eyabadde akola mu kibanda we bazannyira geemu. Olwaleero tufunye abadde mukama we Hassan Saazi. Ono okwogerako naffe tekibadde kyangu olw'amaziga agabadde gamuyitamu. Jose tazikawo toyinza kungamba mbu waliwo omuntu afaanana Jose mwana mukwatako nga muto wa myaka mito 15. Agamba enjega eno okubaawo yali yakamala okufuna ssente okuva ewa Muwonge okusasula DSTV abantu kwe balabira omupiira. Eno gye yafuna amawulire nti ekimotoka kigudde bwatyo n'abaako gwakubira agambe Muwonge aggalewo. Essaawa era ng'ezo eza accident nga zinaatera. Kati accident we yagudde ne ngamba olwawo omuvubuka era naye muganda wange gwe nkola naye ng'akubira Jose omugamba aggalewo emmotoka esobola obbaluka. Ono n'abalala babadde bamanyi Muwonge bagamba nti abadde muntu w'abantu era basuubira ekyamusizza kudda munda kutaasa abaana babadde mu kibanda. Era yadde yakava ku ssimu emmotoka n'ebaluka. Jose yabadde era aggalawo kuba abaali akulosi batugambye bamulabye nga aggalawo. Kati engeri gy'alina omutima omulungi alabika yeggaliddemu ataasa abaana. Abaali emabega nga bali mu kuzaanya ebyuma bino ebya kompyuta kati omuliro ne gubazingako. Lwamala obazingako nga tewali kyasobola kuzaako tokyasobola kufuluma. Ekinakuwaza n'okutuusa kati ebisigalira bya Muwonge tebirabikako. Babayise abadyeni emulago bakonfaminge kati tunamanya kiriyo. Bano n'abalala nga bakyalinda ebisigalira by'abantu baabwe ate Alex Sendi aziikiddwa ku kyalo Kavunza mu Kigoogwa. Omu ku booluganda Robina Nakazaana atubulidde ekyabayambye okufuna ebyabwe. Bwe yafuna okujja yayaayana nnyo n'akaaba nze Sendi nga tebaagala mumutaasa. Ekyasinze okumumanyisa okuva eno kubanga yasookera mu ddwaliro ebuwambo ne bamutwalawa ekiruddu nga tebamusobola. Wano meeya w'Eggombe Ronald Kasiriivu wasabidde gavumenti okwekuba mu kifuba okuteeka humps oba obugulumu mu ttawuni ya Kigoogwa kubanga abantu basusse okufa olw'emmotoka ezidduka obuweewo mu kifo kino. Abamanye emaganjo ozisanga we walujja wansi we wali hump ku kirisoda we wali hump kyokka ate tewali busy awali factory ya Kashia ng'ogenda ku ddeyi tewali busy abantu we bali ne tewali busy naye mu matawuni abantu balinganga be baawaayo okufa obufi. Bano bavumiridde n'ekyabantu naddala abavubuka okwagala ebyobwereere. Okwanguyira ogenda okufuna ebyobwereere teriyo kyabwereere ku nsi kuno buli kimu omala kukikolerera. Obwavu bulumya abantu baffe nga buli opportunity ejja amanya nti bwenfunayo liita 2 ogwo omutwalo gukoze eki guyengedde. Wetuviiriddeyo ng'okusabira omugenzi Alex Sendi kutandise n'oluvannyuma aziikibwe. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.